akulira abalamuzi ba kkooti esookerwako e Masaka asiimwe alagidde okuddamu okubala obulwefu kyomubaka omukyalo Masaka City kiddi omu ku beesimu Justice Nameero w'NRM okuddukira mu kkooti nga alumiza nti bava mu bifo ebirondibwamu ku bina kimu tebyagattibwako ng'ate era asinzibwa obwageze eyali akulira ebyokulonda e Masaka Nadduli Musi yafumidde yalangirira mu NUP Lozi nalwo ku kifo ky'omubaka omukyala nga yawangula n'obula emitwalo 2.4 mwana musatu wabula Nameero nafuna obula emitwalo 2.3 naddukira mu kkooti omulamuzi asiimwe nga w'ensala ye ategeeza nti kubuuliddwa oludda olwabe kyabwenkanya okuddamu okubala obululu mu bifo 11. Considering the fact that no justified reason or reason for a case was given by Electoral Commission and the returning office as why ballot papers in 11 polling stations earlier mentioned were not counted, court proceeds to order a recount of all boxes, and this will be on condition that all ballot boxes are not tampered with. Kino kisanyudde Nameero olw'ensala eno batunajuliza nti abamu ku babba obululu baagobwa. Nalubo wamanyidde ddala omutalako yasinziira ne yeekobaana n'abantu abamu abakyamu mu NRM okumubbira akalulu ako. Essaawa eno yeefuula omulungi, yeefuula victimu, yeefuula nti yakoseddwa, yeekweka mu bannuupu. Kyokka okutegereza box omuteekero w'obululu kutuuse kizuuliddwa nga box emu tekuli nvumbo woote kirobidde omulamuzi kulagira kugenda mu maaso n'okubala akalulu ategeeza nti box emu ekola ekitundu kitono ku ezo ezitaabalibwa. I direct that the counting of votes in 313 polling stations shall proceed with exclusion of ballot box marked 010. Kyokka kino kirabudde abawabirwa okubadde ne luba olwozi ne bannamateeka abakuliddwa mu Samuyezi ne bategeeza nti omulamuzi asazeewo tasizidde ku mateeka wabula ku ndowooza ye. Tuleeta amateeka bo baleeta bigambo namaanyi. Tulowooza bannamateeka tetujja kusobola kubeera mu mbeera mwe tutasobola kwogerera amateeka. Kakati bw'osanga mu box ensumulule etteeka ligamba ki? Lwaki nze ku difference bwe twagibaze eya polling stations ze yali awaabo omwenda yali ya bululu 1,168 naye ne baddamu ne babala. So kakati kooti egende babale ebyabo. Bategeeza nti bakugirira mu kooti enkulu ng'okuddamu okubala akalulu tebagenda kwetabamu. Wetwogerera nga ebyokwenda by'amaanyi ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Masaka City ng'okubala obululu kugenda mu maaso. Yasinta Bwanika ne Fiona Nanyume bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.